had that knowledge. But Mukulu Museveni wajidde ne syndicates ze z'aba China abali fake ne corruption system ye batana okutuleetera akali side zinga ziri fake. Kati ogiteeka ku nkwa poison ate enkwa n'egimira bulingo omubisi gw'enjuki n'egeja bugi. What man, you are really very, very thick. Now the irrigation, yes, Ageesigika namuguliriza naye mujukize river Ruizi infu. Mukulu Museveni yajjanga river Ruizi bwejjula nga tosobola kujambuka na bigere. Kakati river Ruizi is like a stream. You have killed our rivers. Muzisiza obuveera, muzisiza plastic bottles. Now agriculture boyagala kwogera ku agriculture va ku mpekezo zoba doyogera ku zipanado ziri fake nebirala meta Kelvin zitwalyanga na ziri fake. You go to the pillars of the plan for modernization of agriculture yo mugenzi Kisamba Mugerwa Dr. Kisamba Mugerwa yawandika ekiwandiko kirungi nnyo simu muno mugwa president kubera ngo otamanga bananga ekemu limakwe ebinyebwa. No, yours is to look at strategic intervention plan for modernization of agriculture. Infrastructure rutamagusti yana badoni ngakaba ngudu. No, because nakaseke yana bade wemmere Kampala. So toyina kubera na muntu nga MP akwegayira banange nkolero olugudo because in plan of modernization of agriculture ekintu kya infrastructure mu ekiri, ekintu kya finance mu ekiri, ekintu kya marketing, ekintu kya ebyana mu ebiri kati NADS temubitunulira instead mwabukayo mulundi gumu ne mulete by'abasirikale ekikole operation wealth creation ya mukuru sali musale kugenda kukozesa atirale ne mutazi mu kulima. That is, you need a soldier to go and give seeds. We are really very tired. Now coffee $1 versus $14. Wano tufuna $1 na eri bagunywera ku $14. Mugenda kukola ki? What are you going? Because you see, you need to have a proposal. Mugenda kugula amaduka eri because ne ban cafe gwayogerako yaleeta idea and government ewe private people ensimbi okwongera value ku coffee. Ban cafe nagende China nafuna akatale bwe amala okufuna akatale ne mumujjako ne mukwata Coffee Development Uganda Coffee Development Authority ne mujifura limited. I saw the contract. Ne mulemesa ban cafe Steven Wanyasa mwamulemesa okumanya mwamulemesa neduka ze yali ayina wano because ebizimbe byammwe naye ne mulemesa ate nga banyenza kyaba waffe is not Rutamaguzi. Rutamaguzi ano is Steven banyenza ki banyenza ki kitawo okasooroza Mukulu Museveni amanyine kitawe waze kanoni singa bade Rutamaguzi byatera okwogera no karukamuka biki no Steven banyenza kise wakarukamuko badoyogerako naye bamulemesa nti neduka ye twade tunyweremu omwanye wano ku Grand Imperial kati wali mu plastic seziba China toys. Toys can make profits in Uganda nesasura rent, but our coffee can't make profits in Uganda nesasura rent. Screen 18 $3 versus $30. Yes, I agree. Twetaga kunonya this $24. This katawo ndikuba kubeyita aba opposition. Ye Mukulu Museveni alesa idea ya Pinetti. Kati wango ogamba Pinetti. Wango ogamba idea eri fake go research. Because we need the idea, yes, tulina okulaba ku $26 zino tusobola okwongerako on screen 18. Yebwe abanga kyalese kiri fake. Yes, yafunye Pinetti is fake nga bwogamba. Kati what idea do you have? In other words, tuve mu kuyomba, tuve mu quarreling, katulete ki? Tulete ideas. Then tuje tuyombere ita. Bwaba taina idea aleke Pinetti. What? No, it's not enough. Mtu mulimo kukakubeerawo ngogamba. Naye kusolo letu wayambadde bulungi. You give a proposal. Why can't you also give a proposal engeri gye tunafuna this extra on this extra $24? Alright. Ndaba kati wheat engano wayogera ntuye cassava. There is a gentleman sina lukusa kwogera linnya lye wano naye atulaga nti kasoli alternative ya kasoli kulisa enkoko is cassava, the cassava pellets. Naye cassava okuva Thailand okumutuusa no mu Uganda bwatuuka no mu Uganda abeera cheaper bei ya wansi okusinga cassava avudde teso.
you people have need to know that cassava one is more expensive. Nebo gamba nti tukozese cassava abantu nakiza kukozesa cassava omunyu tugenda kumujja Thailand no moche. I'm talking about cassava. Our cassava here is extremely very no, you see cassava wali, but it's expensive. Chovala banogo yogera ko omwocho gomulya kukubo. You don't know yourself. You are a high class consumer. Ntabantu bafa mchato baja kujja kukubo kuyona cassava omwoche. It's extremely very expensive. Now, ensonga gyakola ze enkulu nnyo is that Uganda erisa abanaku the poor, the urban poor. I don't want to call them banaku. Bano bawali ogabera million mtwalo 10. Balisa with imported food because kati bali ekikamandu chapati. Tebasobola kumalako n'emmere yaffe ya bulijjo. Emmere yaffe ya bulijjo is very expensive. Kati ekiri cheaper kulya chapati wanga walimu obujanja right? Obujanja mulimu ajji. Yes, but the wheat is imported. In other words, emyaka 3 mu 6 mugula emmere wabweru okulisa bana Uganda muli bafu. But botunulira that population jogamba jobado yogerako kate yingi the middle income jogante eri mulo wa middle income enywa amazigo obuveera 10 aya where simanyi bali kimanyi otimolo kimanyi odakutambo jakusanga abakyala nga bafumbye amayuni bafumbye muwogo nga bamutunya muri jaleja. They now sell they retail food leja amwera kuna amazi. Yes. Now in a second tosobola kukola any socio-economic transformation mu Uganda nga tosobodde kugonjola kizibu question of land ownership. No, sorry, security of tenure. Kuma kibusulwa nyine ettaka lyange naligula nyine ebiwandiiko byalyo therefore yange. When you are still grabbing land nga muwamba ettaka n'amagye you can't handle the question of the cost of fertilizer is very high and ne mukulu Museveni omulunzi wente omulimi akola irrigation n'obucupa bwa plastic yagamba abayinda abagala okulima kasooli okulima ebikajjo temukozesa mineral temukozesa fertilizers instead mugende mulumbe forests. Buli omu yanna ayagala okulima ebikajjo tayagala kuteeka mu fertilizers instead ayagala forests ateme emiti awali ettaka erikyayinaki erikyayina obujimbo obunagwawo agenda anoonye forest endala not knowing nti enkuba n'ebirala obita. So mukulu busulwa NRA occupational nakuba ekozesa method za maama wange ngeze ngatana bakufa yankwatanga nga wayonaga guno musujja guno goyina guno guno tajja kuona guno tugende mudwa amaaso kugwanga kanzije tu December yotu abaka babayo obugambo bakusula nzija